ne ttiimu yo yonna bavayisi bo bonna n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana na byana. Olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli. Nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi, naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM, aba People Power, aba NUP n'aba DP. Naye Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo. Federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akazza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu. Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutuukirira ne ttiimu yo. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Singa tajja. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Jangu oli effe abakkuse. Nze kyenjagala obbala. NRM lutali musango, omuwagizi wa MK lutaleera musango, mumugambe singa Palaso tali tumiinako obukyayi. Tulina obusobozi obuteeka buli kisho wonna waali. Ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo. Twagana okuteeka bisho. Fort Portal bali ku masimu bagafiirako. Kale bade tusobola okuteeka ate n'embeera eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga. Ekimenke kikyuka essaawa yonna. Nga buli Palaso watadde sho nga naffe tulinawo sho. Naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi, naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin, ab'oku TikTok, aba Facebook n'abataliiko. Ate ne gavumenti ya kuno negamba nti era public holiday kibadde automatic. Lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kkooti y'abantu ng'esazeewo nti Alien Skin erinnya lintabanya kwogera. Omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya. Era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso tubalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe. Obubadi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswaze Palaso agende ku kitanda yeetekeko eccupa y'omusaayi. Obubadi twabuguddemu tegabadde maanyi ga Alien Skin, gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza. Era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kkooti y'abantu n'esalira omusango y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City. Ebigambo byonna tubyogedde n'okukowana kwoyo mundekengene neebaka nsobole okukeera enkya. Mubale kusupportinga Alien Skin, mubale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna. Tuva mu security meeting egenze bulungi, tudeployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda. Bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show y'abayaayi. Mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement, tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu, nga tewali muntu azze waka nga si musanyufu, ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye tutagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko lusindika enkuba era asindisa embega we tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali, naye ffe tuyise bapasita tuyise basheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show y'abayaayi. Naye tubakakasa mwena mwena abazabala ba show za Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano ku Freedom City. Naye abazadde temuleeta abaana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde. Polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu. So y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15. Tetwagala bwana buto batusubira abantu bangi mu kutuleetera bizibu. Eno n'ensonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu. Era tukanyiza ne security tugenda kukozesa venues ez'enjawulo. Bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamu tukuza screen gaggadde ziwali emabega teri atagenda kulaba kibenke. Newe munaba mitwalo 10 nga muze ku Freedom City tuboganizingidde bulungi space okulanga buli omwadda yewaka ate nga afunye kyayagala. Ate tubasaba mukeere ku macha bwe abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history muje tukole statement mukeere ku macha na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa. Bwoba oli mubbi toleta fujjo ku Freedom City. Bwoba oli mubbi toleta fujjo ku Freedom City. Kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo, tulina ubba security mugiraba, tulina abanani uniform, tulina aba military, tulina aba police. Kubanga eno show bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City. Naye nze ngamba eky'obuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda.
musubira aliyeni sikini mwabagamba propaganda eno yabadde marketing state tugenda kola statement tina abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna obukuzina luno kangudize stage manager tugende omutegesa Abitex naye abeeko kyayogera dokita kwefulukuta boda yabadde wali bali emmere makindi wa muliiki ngagamba muliiki nonya aliyeni sikini mwetondere nengamba muliiki aliyeni sikini yamugata mwinaako buzibu agende yetondere abaana ba ghetto era palaso botetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo kuzinekyala muto wange yanyigiriza nabwe nzija ku BBS gyokolera nga bakama bote bakusasula musaala tuukira Bajjo na Abitex ne batoni tugira kulwanira futibwa okulwanira abo abanyomebwa kubanga ebintu byensi bino fenna twenkanankana palaso yakuba aliyeni sikini ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki tetwegasa nti tulwanyisa balamu tetulina kitwagaza balamu kati muwala ne kooti ekisooka balamu akusinza sente ayina sente nyingi ayina erinnya alye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwalamu ayina emmundu ayina abakuumi ayina security okyegera bulungi balamu tememufula nsonga nyi mukino bayira tetulina mutima mubi ku balamu that's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne palasa abantu baawa naye mwamanyi nti bulina onyigirizibwa gy'obonaabona jangu mu sho ya Kimenge eno sho si ya Abitex ya aliyeni sikini si ya sho yiyo gwanyigirizibwa neba tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna nefe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini n'ojja wano ng'ate show siiyo balanza aliyeni sikini wazze kumuwerekerako ate n'odda ku stage n'olwonkingirako si gwe aliyeni sikini yimbayo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu bwaliwo abantu abajja n'egganga baaka stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo tuleme kukola kavuyo kyetusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekanga ku guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawe ojja presidenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yeesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka aliyeni sikini stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi eyayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano wagira aliyeni sikini so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era bwe budde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuuka awo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita aliyeni kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebali